Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akubiriza abantu okwettanira okusoma ebiwandiiko naddala abo abaagala okugaggawala n'okwezimba mu ngeri ezitali zimu. Oweekitiibwa Mayiga agamba nti omuntu ategedde ebyo ebimwetoolodde kimwanguyira nnyo okugaggawala ate nga n'okwezimba kitandikira ku oyo alina ky'amanyi. Naye kambabuulire, obugagga obwo tunoonya buli mu biwandiike, kubanga okwezimba kutandikira mu kubeera mumanyi. Era oyo aba ategedde ebimwetoolodde y'abeera omumanyi. Ebiwandiiko bibaamu bingi nnyo ebigaziya obwongo bwaffe, era kiba kizibu okukulaakulana okuggyako obwongo bwo nga bugazi, era kiba kyangu okukulaakulana obwongo nga bugazi. Oweekitiibwa Mayiga agamba nti kijja kuba kizibu amawanga okukulaakulana naddala agali ku ssemazinga Africa okuggyako ng'abantu bafuddeyo ne bawandiika ku byabwe okusobola okuggyawo obulimba obwolesebwa mu biwandiiko ebimu. Kijja kutubeerera kizibu nnyo okukulaakulana n'okwefaanaanyirizaako amawanga agagaggawala edda, okuggyako nga ffe ffennyini twewandiikidde ku mbeera z'obulamu bwaffe. Ne bingi ebiwandiikiddwa ku Africa bwe biri, kubanga ababiwandiika tebamanyi mbeera zaffe. Bingi ebikwata ku Africa biwandiikibwa bagwira, ate emirundi mingi nga balimba. Kyokka ow'omu mbuga agamba nti abantu basaanye okwegendereza ebyo bye basoma naddala ku mitimbagano, bw'atyo n'akubiriza abantu okuwandiika ebitabo by'Oluganda kubanga bitono nnyo mu Uganda. Waliwo ekiŋŋambye ate nno omuntu mukukunavu nti ebifa ku kika kye abijja ku Google yabiŋŋambye, kubanga tamanyiyo kiwandiiko na kimu ekyali kiwandiikiddwe kikwata ku kika kye, akabaata ako kalaba. Okubinoonya ku Google kirungi singa ab'ekika ekyo be babitadde ku Google, naye ayinza okuba nga ogwa piti. Ebitabo by'Oluganda bitono nnyo bye tulinawo, kale buli awandiika ekitabo ky'Oluganda abeera atuyambye okututeekerateekera eky'obugagga. Bino Kamalabyonna abyogedde yatongoza ekitabo Omuganda Kika ekyawandiikiddwa Oweekitiibwa David Kyewalabye Male, minisita w'obuwangwa n'ennono mu Bwakabaka bwa Buganda, n'amwebaza olw'okuwandiika ekitabo kino, n'ategeeza nti omulembe omutebi gugenda kujjukirwa nnyo kubanga abantu bagenda kwongera okutegeera ensonga z'ebika. Omuganda anaasoma ekitabo kino ajja kwongera okutegeera ebika, empagi enkulu eya Buganda, bw'atyo agirwanirire eggwanga lyaffe n'abalijja balisangewo. Era ssebo ndi musanyufu. Omuwandiisi w'ekitabo kino Oweekitiibwa David Kyewalabye Male agamba nti okufuna omukisa okusoma ekitabo kisumuluzo n'okukola Oluganda ku mitendera egy'enjawulo ng'ayambibwako abantu ab'enjawulo ssaako n'okunoonyereza kw'akoze kyamuyambye nnyo okuwandiika ekitabo kino, ng'ate kino era kyamukwatirako nnyo okulonda nnamwama omutuufu. Bw'atyo alaze obwetaavu bw'abasomesa b'olulimi Oluganda kubanga ye ng'omuntu abasomesa bamuyambako ebadde empagi nnyo gy'ali mu kuwandiika ekitabo kino. Era twagenda omugenzi Solomon Mpalayo, naye muwandiisi wa bitabo, eyatusomesanga buli wa mukaaga ku Makerere College School, kubanga ku ssomero tewaliyo musomesa. Bino nno biraga nti Oluganda nalwo lumu ku ago Oweekitiibwa Kamalabyonna amasomo agatalina basomesa mu ggwanga lyaffe wano, ekiza eggwanga lyaffe emabega. Mu kwogerako eri abantu ababadde ku mukolo guno, omukubiriza w'olukiiko lw'abataka Namwama Augustine Mutumba agamba nti ekitabo kino kyakuyambako ku mulimu gw'ekyoto, n'agamba nti ebika biyambako okunyweza Namulondo. Ekitabo kino ky'owandiise tetugenda kufaanana nga Balooma abo, tujja kusigalawo ng'Abaganda n'ebika byaffe kubanga tujja kujjukizibwanga olw'okubanga ekyoto okitadde mu bitabo ebyo. Era nja kusabawo kibanga kisoboka ekitabo ekyo okisime ku mitimbagano kubanga ekiseera kino kya mitimbagano. Omutaka Samuel Lutaaya nga yannyonnyodde ku bimu ku biri mu kitabo kino, asabye abantu okuwandiika nga tebatunuulidde nsimbi, n'alaga obweraliikirivu ku ngeri olulimi Oluganda gye lugenda lusereba. Nti olulimi ly'eggwanga, si bwe yagambye? Bwe yagambye ti olulimi ly'eggwanga, naye olulimi erufa nga n'eggwanga lifudde. Njagala okubuuza, mulaba ki ennaku zino mu Abaganda abali wano? Oluganda lufa naye tutunula, Oluganda lufa naye tuyambako. Nja kubabuulira, Oluganda lufa twesirikidde. Bonna baweefunidde kopi y'ekitabo kino tuli bamativu nti togenda kubeera kwabo Abaganda oba abalibaawo
abagenda okutandika okubuusabuusa obukulu bwa Ssaabasajja Kabaka mu bika. Ekitabo Omuganda kika tujja kuyozaayoza omuwandiisi, ndowooza ye kopi esoose okubibwa mu kyapa ng'avuddeyo okweŋŋanga obukubagano badde bwerekera mu bika byaffe, najja ng'alambika nti ekkooti ya Kisekwa evunaanyizibwa ezze esalawo etya. Ssentebe w'olukiiko Lutesitesi Beka Ssejjengo ye alaze obukulu bw'okuzimba abantu abawansi mu bitongole ebitali bimu kubanga kino kiyambako okulaakulanya ebitongole bino. Nange nsaba buli muntu oli okulaba ng'olina abantu ab'enjawulo b'ozimba, tusobole okuzimba sisitimu zaffe, tusobole okuzimba eggwanga Buganda omu ne Uganda. Omukolo guno kwetabiddwako Omumbejja Joan Nassolo, Ssaabalangira, abamyuka ba Katikkiro, baminisita mu Bwakabaka bwa Buganda, abataka, abakulira ebitongole by'Obwakabaka, bannaddiini n'abantu abalala mu biti eby'enjawulo. Mark Jackson Kasulu, BBS Telefayina, ageesigika.